General okulaba nga abantu boogera tebomanyi kye boogerako, but the truth of the matter is here. Buli omwana byayogera ku alien skin, right? Omwana bamwogeredde kiri kino mufa kino ensi. Buli omu omusanga gamba alien skin mubanda muyaga, anywa omwenge, anywa waragi, anywa enjaga. Here's the naked truth. Omukulu gwe bayita alien skin mullo, omwana oyo tanywa njaga. Njogera nti Katonda alien skin tanywa njaga. Alien skin tanywa mwenge. People didn't know. Alien skin tanywa mwenge. Ekintu kyokka alien skin kyakozesa kyeneekakasa mayirungi. Abantu bangi mu ggwanga bakozesa amayirungi. Abayimbi, basawo, badokita. Basically everywhere people use mayirungi. Yemira. Twalaba lawyer Semakadde, Council Semakadde recently. Ngali kubukola yeyagala. Then nature. Mu ggwanga Uganda etteeka erikwata omuntu okulya amayirungi oba ebiragalagala teririiwo. Bakalizisa recently nga toba na musango. So mwenna bye mwogera temubimanyi ku alien skin. In fact, ngenda kola interview ya alien skin this week. Inshallah, ngenda gibaoleetera. This week. Ebe ngenda bimuuza alien tanywa mwenge. Tanywa njaga. Alya mmere nga gwe. Anywa soda na amazzi. In fact, most of the time aganywa juice. Akosa nnyo minute maid wa orange most of the time. So bendulu y'abantu nga bagamba alien skin akubwa, amuyaga, akola biki bino. I'm just laughing. Nze nseka busesi because ebyaddala oyo mwana tanywa njaga. Timu yonna gy'atambula nayo kuliko abanywa amayirungi, abanywa enjaga, abanywa omwenge. Yenga alien skin is a professional mechanic. Osegewa kye ngamba. Is a professional mechanic. Tanywa njaga, tanywa mwenge, is a free soul, is a happy vibe. Taina tabu na muntu yenna. Alenga ekyewinsa n'abaginywa tabalinaako obuzibu. N'abanywa omwenge tabalinaako obuzibu. Era bayingira ebbaala n'akulaga nti yanywa kiwenzoli kye oba n'anywa kiminati maidi kye. Banne ne banywa bye banywa yenga ye ali ku soda mazzi oba juice. So basically tulema kukitwala nti no alien skin munywa njaga no. It's just loved by people who even don't take weed, yeah? So kyenyagadde mumanye omwana tumumuleke. This is time to shine. God has that timing, perfect timing for everybody. Time yo bwerituuka, you'll enjoy and have fun for your stardom and freedom when it comes the right moment. Yeah, when the right moment comes, you'll have fun and enjoy it to the fullest. So muleme kuwayiriza abantu bamanye abanywa enjaga mu business, mu ndongo, mu showbiz, alien skin talimu. Abantu bamanye abanywa omwenge, alien skin talimu. Wallahi alien skin tanywa mwenge. Alien skin musajja wa mayirungi wa kikola kye. In fact alien skin kye mumanyiko abantu abasinga akakola bakalira mu pike. Alien skin akakola akalira mu binyeebwa bibisi. Nga bono tekaya abasinga bali akakola ne bateka ka pike. Alien skin akakola akalirako binyeebwa. So ye alien skin for you. Tetumuwayiriza tugende ne kino kye tulabako kye tulaba ebyaddala. Omwana tanywa mwenge, tanywa njaga, tanywa njaye, talina kyakozesa, tanywa mwenge. Imagine mwenna bamukola video n'abasinga kumwe munywa omwenge naye tanywa na mwenge. So kyekyo kyenjagadde obbagamba leero ali just low fit ng'omuntu omulala yenna talina byakozesa wadde. For your information, my name is Brian Wako. I sign out.